weewaawo tubaaniriza mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abagoberera Olulasangeye ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube, ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram, Twitter, yonna gye musinziira okugoberera Olulasangeye. Mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ab'enkajja ab'ennakatu ab'entamu enjaliire abali okulya abalongi emirimu bakajjita bakakasiye mwebale nnyo tuli bammwe okulya etubalyowa emyoyo tuli babbira akakajjo ebbira tuli babbira entungo etiribogo. Mu butuufu oluganda lukusonsomodde talina kyotegera muwadde lukusonsomodde nga akagwa kettovu tokamanyi nako nedda naawe olimba ettovu tolimanyi erifumita eyo yekadde ngamba kati akagwa kaalyo ekakuyingira mu mubiri kakuleetera okutana omubiri gutana nemujjamu ngeri y'olusirasira wayinza n'okuzimba katono bwe kati naye tokanyooma era kati amatovu mwe mu lulimi lwamwe mpozi sooka weeyanjule nga tona kugenda kwogera nja kubuuza ekikwata ku matovu naye sooka weeyanjule nze neeyanjudde nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'andagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi kalya saava omwana w'abambeja omukenfu mu lulimi Oluganda era saabasonyi wa Luka luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu saava atuuse olwaleero obadde nga muŋŋamba tinaye gwe ekikulu watutama osomesa Luganda lwokka naffe Abanyankole tusomese ku byaffe neŋŋamba nze simanyi Lunyankole kati kyenkoze wuuno musitudde muleese agenda kubasomesa Olunyankole mubeere nga muluyiga mube nga temwekwasa. Abanyankole mulina ebika ebika by'Abanyankole biri bimeka? Yagala nange mmanye ffe tulina ebika wano bisoba mu 5 mu ebiri tetwagala tugaye nti bingi twagala tugaye bimeka biwera 5 akomawo ngenda kumukomyawo katono nnyo naye nga musigale nga musubscribinga mulikinge mukomentinge musharinge nnyo obubaka musharinge nnyo obubaka mutambuze obubaka nga ensonga zonna bwe zeetaagisa. N'ekirala njagala okubajukiza ekitabo Olulasangeye eno ye dictionary y'olulimi Oluganda abali eyo mwenna abalina abaana abasomesa bannannyini masomero mutambuze nnyo enjiri eno. Ekitabo kye bayita Olulasangeye kinnyonnyola ebigambo ebizibu, kinnyonnyola engero, kinnyonnyola ebisoko, kirimu ennono ez'ebintu ebitali bimu. Ekitabo ekyo mukyeyune nnyo mukinoonyeeko. Ndi ku 078 emu 599 343 njiddamu eri 078 emu 599 343 oba mwabali ku WhatsApp teekamu ku WhatsApp awo +256 781 599 njiddamu +256 781 599 ate tuba tukyali awo mukyalowooza ku kyendiga okunywera ku luseke ate embwa neewalampa enju bannange ani oyo ayinza okuwiriza ebyo n'asigala nga yeewuunya naye nga tamuziza. Ekitabo kye bayita Bassekabaka b'ensi muwawa kyafulumye kitabo kipya nnyo ku katale kinnyonnyola ense z'Abassekabaka ziri ezasooka. Otegedde oba okyali awo omanye oluse lwa kintu luno lwe tulimu nenkutegeeza nti tulinayo oluse lwa Ttonda ate tulinayo n'oluse lwa Ssemakigiri. Ezo nno zense ze tulina ziri awo ense z'Abassekabaka ziri awo zonna ziri mu kitabo ekyo mu kitabo Bassekabaka b'ensi muwawa. Kitabo ekyo nno mukinoonyeeko era nakyo nze nakiwandiika kitabo kya mitwalo 3 ng'okyefunira. Olulasangeye kya mitwalo 10 dictionary ng'okiteeka mu njuyo ng'okisoma byeya na bisiibo. Olulasangeye Luganda dictionary teriyo dictionary ennyonnyola bigambo ebyo ebizibu okugyako Olulasangeye. Kale nno mukinoonyeeko kya mitwalo 10 ab'amasomero mbadde mbagamba bannyini masomero ba headmaster abasomesa munoonye ku kitabo ekyo Olulasangeye. Ndi ku +256 781 599 mufune ekitabo ekiyitibwa Olulasangeye. Ebintu byonna bijja kubatambulira kinnawadda bitambule kinnawadda bitambule bulungi bitambulire ddala bibagendere butooke kubanga obwogo bukaluba. Ekitabo ekyo mukinoonyeeko.
n'ekitabo olulimi oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Mutebi weekiri kya mitwalo 3 nakyo musobola okukyefunirako, n'ekitabo kye bayita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule nakyo weekiri kya mitwalo 3 musobola okukyefunirako. Mu bufunze nakabawandiikira ebitabo 4 n'ebitabo ebirala bijja tukyawandiika, naye muwagire omulimu guno bannange. Omulimu gw'obuwandiisi gugenda kukoŋŋonterera ng'omuguma singa munadda mugaligwa n'ensiga ne mwesuulirayo ate ogwa naggamba oba okudalimba nga afumita ekitaliibwa mu bintu eby'ensonga n'okwesumagira mu bigambo ng'omusagga gwa Nakkobyo. Mugule ebitabo ebyo mubinoonyeeko kubanga olulimi ly'eggwanga. Olulimi ly'eggwanga ati ffe bwe tutaafeeyo kulwanirira olulimi lwaffe, olulimi lujja kugenda lutyo nga luzigama bwe lutyo oluzimirire lusebengerere lukoŋŋonterere ng'omuguma ate nga bajjajjaffe baatugamba nti olulimi ly'eggwanga. Kale tufeeyo nnyo ku nsonga ez'ensonga oba ku bintu eby'ensonga. Ensonga ez'amakulu tuziwe obudde tuzitwale nga z'amakulu. Omanyi kati omulembe gwe tulimu guno njja kubagamba nti ebintu byonoonese nnyo. Ebyamakulu tebabitwala nga byamakulu, ebitalina makulu ate byebawa amakulu. Kati n'ogamba ti ensi eri ludda wa? Era guno omulembe gwa social media abantu balekerera ebintu ebiruŋŋamu ne bagenda n'ebiziŋŋamu. Oleka otya ebiruŋŋamu ate n'ogoberera ebiziŋŋamu. Njagala okubategeeza nti tujjuuseemu tulabe ebintu mu ngeri entuufu, engolokofu, esaanidde. Tegedde esaanidde. Ekitabo ekyo Olulasangeye ngenda kubawa ekyokulabirako. Ekitabo ekyo Olulasangeye kyantwalira emyaka egiwera ddala 11 nga nkiwandiika, 15 nga ndi ku kitabo kimu nkiwandiika. Naye era naye bw'okituukako n'okirabako kwokomya amaaso n'olaba omuwendo gwe kirimu. Mitwalo 10 sente nnyingi, sente ntono nnyo kusinziira ku magezi agali mu kitabo ekyo. Ebyateekebwamu kyekikulu. Ekikulu si bungi bwa ssente wabula ebyateekebwamu kyekikulu. Ekitabo ekigula mitwalo 10 n'okiteeka waka nekisomebwa abaana n'abazzukulu mwaka ku mwaka oba emyaka gyonna nga weekiri. Ate oyo bwino tayonooneka. Bwino oyo oba oterese bwino abaana abaliwo n'abaliddawo abazzukulu n'abazzukulu bonna bajja kubaawo nga bamanya olulimi lwabwe era nga babitegeera. Kale ekitabo ekyo kigule kiteeke mu makaago kibeerewo yonna gye mulinamu abali ebweru. Ekitabo Olulasangeye ekikutuukako bulungi. Oyinza okuba oli United States of America US, oyinza okuba oli United Kingdom UK, oyinza okuba oli Egypt, Misiri, South Africans oba Muzanzi, South Africa, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Rwanda, yonna Ghana, Nigeria, yonna gye muli, Cameroon. Ebitabo ebyo mubinoonyeeko mubifune. Waliwo kampuni bayita DHL etuyamba okusaabaza ebintu mu bitundu byonna ebyensi eno, mu bibuga byonna wonna ebintu babituusawo wonna wooli abali mu kyondo ky'Abawalabu, United Arab Emirates. Buli Emirates zonna ze mulimu kituukawo abali mu bitundu oba n'ebibuga ebyensi ebyenjawulo mwenna. Oli ludda oli Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, yonna Abu Dhabi. Ebitabo bino tubikutuusaako bulungi. Ate mwe abali ku butaka ekyammwe kuba ennanya ng'olutoweto kintu kyangu nnyo ekyenkanidde awo okifuna. So mukube nnyo era mufeeyo okwefunira ku kitabo ekyo oba byonna mubifune. Naffe mutuwa amaanyi abawandiisi. Nze Munnabusiro, mwebale nnyo. Akomyewo anti bagamba katuwulire asaabulula eri Mukama lugero lwaffe. Tuyinza okuba olina kyokola oba emirimu gyokola kati najja ate naafuna lwakutaataaganyamu nosooka ogiyimiriza kati ge makulu g'olugero olwo. Naye okuwumula si kutuuka. Ewammwe muyinza kukyogeramu. Badde neerabidde sooka obabuuzeeko. Asooka beeyanjulire. Badde neerabidde sooka obeeyanjulire kubanga luli wabadde ogenda kweyanjula ate n'enkulya ekimuli.
ndinani omukyalo natukyalidde leero ku mukufu gwaffe guno gw'olulasangeye mwe mubadde muŋŋamba nti tuleetereyo waakiri amanyi olulimi Olunyankole atusomese n'olukiga olumanyi lwe lumu n'olunyolo ate olutoolo babuzeeko mu lukiga oba osooke mu Lunyankole sooka mu Lunyankole byebimu wobuuza omunyankole omukiga najja kutegeera kale abatuukize mwasiba muka mugamba ki emirimu gyenda kituukwayimudi amazina yabanyeta Patience Kemisha ndashimerwa kuija programu eki onakwelizooba kati ntegeddemu amazina kuko ntakawulira gemannya kati ate ffe amazina kitegeeza kusituka n'obiibya ate mumugayita mutya bwensituka n'embibya mukiyita mutya olwo era gasigala wano amazina amanya togayita amazina kati tulina amazina ge magoyegoye amakadde agali awo nga gakaddiye nti twala eri amazina ago oba enzinazo amazina mugayita amazina gano ag'okubiibya ate amannya mugayita amazina kiringa ekiwangalamwe amazina nze bujjo ngamba amazina era amazina gange kati nkugambe etya nti tusanyusa okukulaba mu Lukiga twashemererwa okuleeba ate olina kyoyogedde kyesitegedde izooba kyekiri izooba programu eyizooba kati obanze nsaba okanziriremu ako mu Lukiga mu Lunyankole nashemererwa kwija aha programu yanyu olunaku lwe lizooba muwedde balina jakuluyiga kakati ate wemba njagala kugamba nti nno nsanyuse nnyo okukulaba nsanyuse kati nze njagala okukugamba nti nsanyuse okukulaba nze nakugambe nti njagala kugamba nsanyuse okukulaba nashemererwa munonga okukuleeba mukiwulidde